Mbalamusizaako nnyo mwenna mannya g'omwoyo omutukuvu njagala kwebaza Katonda kulwamma mwenna byonna gye musinzidde. Quick one ng'olunaku olw'ejjo ndowooza eno vidiyo egenda okusembayo okwogera ku nsonga eno, then tulinde ebyobufuzi mu kulonda nga kuwedde. Njagala kukutegeeza gwa mpuliriza bwe tugaana okuyiga. Bayibuli esomesa nti abantu bazikiridde olw'okubula okumanya olw'okugaana okumanya n'okutegeera. Kati kasita ogaana okutegeera oba n'ogaana okumanya ebivaamu biba bizibu. Olunaku lw'ejjo nalabye abantu mu comments ddala ku Facebook ne ku YouTube. Ebigambo bye nayogedde olunaku lw'ejjo kiringanga wonaagenda okuwa advice omuntu eyalaalira ewa nnabbi w'obulimba mu cult. Kiringa okuwa advice omuntu ali agudde mu mukwano for 1 month. Omuntu agudde mu mukwano in a week, 2 months, 3 months. Muzibu wa kuwa advice aba muzibu. Kakati nyongera okubajjukiza olunaku lw'ejjo ebigambo bye nayogedde abavubuka abali eyo nga tonnabagenda ku street, sooka ewammwe osiibule ddala abateekateeka riots ddala mu ggwanga eriyitibwa erya Uganda. Mwabali mawanga amalala muli baddembe, riots bajja na kubawa ababakulembera, but Uganda ndala amaffe bazibwe nnyo. Mpulira obulumi eri abantu abagenda okutayipinga rest in peace nga n'abali mu makomera bakyagaanira okuvaayo. Kyenjagala okujjukiza nga sinabagenda ku kindeese nti gavumenti yonna eri mu buyinza ne opposition yonna, gavumenti eyagala nnyo opposition nga ginkikomeza. Soogera bya bufuzi naye ate mbimanyi gavumenti eyagala nnyo kye bayita opposition. Why? Kubanga bwetaba na opposition side kitegeeza kinti ebeerefuuse dictator. Kati right now kizibu nnyo okusiba Mwami Museveni omusibako ekintu nti is a dictator. You know why? Ajja bagamba nti gye bangambira nti dictator mu ggwanga mulimu opposition, balina ne opposition leader, balina n'ekibiina eky'ebyobufuzi ekinvuganya, kirina n'ebitebe, kiguddewo n'ebitebe ebyenjawulo mu mawanga. Then bajja kugamba nti eggwanga eririmu dictator teribeera lityo. So kakati zino games ziri mu byabufuzi, naye ate waliwo abagenda okufa nga Saddaaka, waliwo abagenda okuyiwa omusaayi ogw'abali abakulu. Bo bali bayinza obutayiwa musaayi gwenkanankana na gwammwe. Muki kyentegeeza? Oluganda omu yabadde ayogera ku kigambo ekyabadde e Madagascar. Puliriza bulungi. Madagascar ekyabadde Madagascar ne wono kisobola okubaawo. Bannayuganda ku mulundi guno twekuŋŋaanye. Bino ebigambo byogerwa abantu abatali Uganda. Kakati nga bo campaign ze bazikolera nnyo ku internet. Now tulina okubeera so analytical, tulina okuba ng'abavubuka tubawa information egenda okubayamba n'egenda okuprotectinga obulamu bwabwe, then basobole okumovinga ne careers z'ebyobufuzi ze baluubirira n'okulaba obukulembeze nga bukyuka. Ekyabadde Madagascar nabadde mbategeeza olunaku olw'ejjo, nziramu okukibategeeza nti eggwanga nga linaakyuka lirina be bayita aba elites. Ba elites bwe baba balimu okutegeera mulina ebintu bye mugenda okwesonyiwa, munoonye another way out okutuula mu bukulembeze. Ba elites mu ggwanga kati ng'eggwanga Uganda bawamba dda sectors ez'enjawulo. Kyonna kibategeezeza olunaku lw'ejjo. Era ne mbagamba nti wobeerawo okwegugunga kwonna nga kwakubeerawo nga kwakuggyako Mwami Museveni. Mwe bannansi si mmwe abakutandika. Elite groups be batandika okwekalakaasa okwo. Era plan baba bagipulaninga dda. It comes as a decoy. Okupulaninga kye bayita coup. Gavumenti weba yajjako na mundu yagala gaana okuva kwayo kulina okuba nga kuva wala. Kakati banno abakulu elite group ejengezako okunyonyola nekunyonyola nti Mwami Tamale emirundi ye yabayitanga ba mafia, tosobola balaba, babeera invisible. N'omukulembeze ayinza obutabamanya visibly.
naye ng'abamanyi weebali bonfuna babeera bakwata media ne bafulumya bye baagala. Eggwanga erya America nalyo libalina. Eggwanga erya America lirina famire ziri 5. Famire emu eyitibwa ey'aba Rockefeller zemu ku zi families ezikulembera eggwanga erya America. Kakati bo balina senate Abamerica, balina ekibinja ky'abantu abasalawo nti ono omukulembeze yalina okubeera ku bukulembeze, ono talina kubeerako kubanga ono yagenda okutuukiriza bye twetaaga agendas zaffe. Ezo elites groups buli ggwanga lizirina, buli gavumenti ebeera nazo. Kakati ekyabadde eri mu Madagascar. Mu Madagascar protests ezaaliyo omwezi oguwedde, n'omwezi guno ne tuziyingiramu. Omwezi guno ne tuziyingira protests eziri mu Madagascar. Bassebo ne bannyabo njala kubategeeza ebigambo bino. Waliwo unity kubanga obukulembeze bwa Madagascar bwagenda okujjako mu 2009. Ekibiina ekiyitibwa CAPSAT, it's an elite group ekola mirimu gya kinnamagye, ye yaleeta omukulembeze owa Madagascar. Era mu kugenda CAPSAT ye ya planninze Madagascar okubeera nti ekyusa obukulembeze bwayo. Mukwano gwange ampuliriza. Kati forces zino zatandise okulumbagana forces ez'amagye agakuuma eggwanga nga libaperereza mujje muveeyo eyo mujje obukulembeze tubukyusa. Nabagambye nti bo bano kasita babanyiizaako, kasita ebigendererwa byabwe baliko mutandika okubivaako, bo batandika okunoonya ekiddako. Kama ebazibwe nnyo. So batandise okuziyiza enkola ya gavumenti ne batandika okwegugunga. Bo bakitandikira ddala eri munda. Paka omukulu ayitibwa Andre Rijolina bwe bamuggyeko, bamututte emisinde ne bakapchalinga ne capital city Antenario. Bani CAPSAT ye yaviiriddeko. In fact CAPSAT ye yalonze ne head of state, ye yajjayo ne nominee head of state. Kati olwaleero aliko bo bennyini nye be bajjeeko ate be bazzaako ne bazzaako General ayitibwa Piculas. Kakati gw'omuntu ali eyo ayogera ebigambo bino nti ekyabadde e Madagascar kye kigenda n'okubeera e Uganda, n'otandika okukunga bannayuganda abavubuka nti mwetegeke oba wabeewo okugunga kagenda okulabikako mu mbeera yabadde mu Madagascar. Abaana bagenda kufa. Njogera kwogera n'omuvubuka ali eyo yeetegeka. Obwegugunga obwo si mwe ababutandika, mwe mubutandika mufa, naye bo bali waggulu babutandika. In fact basobola n'okukya ku makya ojja otegereza ebintu ebijja ku gavumenti ezifaanaganako bizito si bingi. Bano batandise okwekalakasa, amasannyalaze mugalinyisiza, utility bills zirinnye waggulu. Nepal nakyo bwe kityo bwe kyali kantu katono nnyo, naye ng'ate buli lunaku ebintu ebbeeyi yalinnya dda, buli kimu ekintu kyalinnya. Naye bukya ku makya basobola okusindika omuntu ne bamugamba nti genda mu dduuka ogule sukaali. Sukaali naali ne bagenda okugenda nti sukaali nga babbeeyi nnyo, oli n'atandikira awo. Sukaali lwaki mumuseera? Ogenda okwetegereza nga bakola dda pulogulamu yaabwe kakira nga bagisazeeko dda, batandise dda okukuma ebipiira. Mwirugiza nti kijjako gavumenti ya Mwami Museveni nti sukaali ye yalinnya ne bagijjako batyo. It's not that easy. Elites groups eziri waggulu bali bamafia, temubalaba, temubamanyi, bo be bategeerera eggwanga. Era ne Mwami Museveni baba basazeewo nti kakati omwezi ogujja taddako. Bwe baba basazeewo nti Bobi Wine agenda okuddako yaddako, kubanga bagenda mukozesa bye baagala ku protectinga royalties zaabwe. Njagala kwogera naawe ampuliriza agenda ogenda ku street. Obukulembeze twagala bukyuke. Naye beeramu okulowooza okugendedde ddala ewala. Omusaayi gwe gugenda kuyiika, ffe tujja kugamba rest in peace. Bo baliwe banaaba batandika okwegugunga okwo. Tomumanya na kumanya, baba bakola dda programs zaabwe because they are very organized. Ba elites abo mbagala nnyo, njagala kubategeeza mwekuume mukume obulamu bwammwe. Obukulembeze twagala bukyuke,
nesi mu kufa.